Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Kati namutwala obugolobi namugulira kiro y'embizzi. Naye namugamba gwe katulidde amaze zikuse maze okulya eyange. Ngulidde gwe. Kamya atwala okero ebugolobi namugulira embizzi. Yete yalya. Namugulira yete yalyako. Kati okero teyaddamu okutegeera. Yaddamu okutegeera ng'ali nsambya mu ddwaliro. Namutwala ku hotela namugula ekikopo kya kaawa. Omugenzi yafanga agamba okuva bwe yanywa ekikopo kya kaawa ekyo tiyadda kuba na bulamu. Yali yayita Captain Kamya at that time. Naye bwe tumubuuza namba force number oba obeera mu magye obeera nekye beta force number. Yatuwa namba nga ya mufu lwe tugiyingiza mu database jjukira ndi yawazi mujambule mu meetings okero ezimu yayogerako n'agamba nti ekyapa kya Buganda Road yakirina ewuwe waka kati n'azindibwa abaguzigu. Nebamufa bubi nnyo era yagenda okufa alina enkovu amannyo temuli agamu. Mafia owo atukosezza kinene. President yatuwa bbaasi. Bw'atuwa bbaasi Mafia kubana na abamu State House na babbamu yingini ne bagitunda ne batekamu yingini efu. President yabawa bus. Tulina bus naye kuwongolo kiri awo. Mafia yekubana na State House ne babbamu yingini ne bagitunda. Kamya Mafia yekubana n'abantu abamu ku executive. Bagobokero yaddewo nga National Executive Commissioner. Ekyali kimusookero kyali kyakumujja mu kifo yakiddemu. Yes, obuzibu bwonna bwava nga agala amujje waddewo. Era bwenjogera wano yafudde abadde akola obwezizingira bamusseewo nga National Executive Commissioner. Naye bagaanye. Waliwo ekikoosi ekibadde kiri awo kigende wa chief Kamya abeere nga acting nga tukyanoonya omulala. Kyenayagako chief wangamba chief yabigaanye. Jena Katumba amala. Ekyassa Okero office ekyamuweesa obutwa mu nnyama gye baamugulira. Yes. Oli yali agala office ye. Bw'akola olwo n'atafuwa ku olwo. Bakozaawo meeting ekimpatirira omugenzi Okero agikubidde technically nti meeting terina kubaawo. So ayimiridde ku tteeka ayiseewo tebamugobye. Kati n'amutwala ku hotela. Atwala kya kaawa. Omugenzi yafanga agamba okuva bwe yanywa ekikopo kya kaawa ekyo tiyadda kuba na bulamu. Luli bwe yawona yaddamu kuba yali tateebereza nti ono ayinza okuba ye yakimukoze. Yes. Yaddamu n'amutwala n'amugulira kaawa ku wota. Naye nga tanamutwala kumugulira kaawa oyo. Waliwo meeting gye yali akunza ab'akakiiko aba board ne executive bajje bamugobe nga bamuteeseko ebisangosango simanya alya ssente n'ebirala. Wakitegeerera nti oli gw'abadde ayita munne si munne nnyo. Kati bwe bagenda ne banywa kaawa oyo n'atuuka ewaka n'akolola ekifuba ne kizimba olubuto ne luzimba paka aduse ewaka kuba yali asula yekka wakakane Kampala n'agenda wa mukyala we mukyala Esoroti. Atuseeyo embeera azirisse bamututte ku intensive care Esoroti biganye bamulese ekirundu.
Omuntu okisekirudde bagamba ensigo nfu. We yatuukira ekiruddu nga bamugamba kidney. Kidneys ziri bad destroyed zikyasobola kukola. Era nagenda olunaku olugendo mulaba n'oyo mafia yaliwo yajja n'asanga okero nga ebigambo tafulumya naye ngamba Isabire. This world is not easy. Isabire, be careful of people. N'akomaawo. Naye kyakyogera nga ono mafia zo mulabako. Amaze n'afuluma. Abafuluma twaliwo n'omukyalo omu sijja mwogera kuba kiba kimuteeka mu kade yabaga. Nangamba Isabire, people are not easy. This world not easy. Be careful of people you deal with. Ebiseera ebyo nga gutusa mu nswa, gusaza mu nswa nekamya. Muli ba mukwano nnyo. Yes. Era tudiringa ku ebyaki ebya sorry. Hello? Koli? Kwendisebo. Mbadde nkoze mwesobi wano. Kati nangamba nti be careful of people you walk with, people you stay with. Nese kimanya. Kiki kyaza. Kati bwe yafuna lwatotolera byonna nga banywa ekikopo kya kaaba kyamugulako obuzibu nga bwe yali embizi ebugoloobi we yamugulirako obuzibu nga bwe bamukuba okukata bamutte lwa kyapa kya ttaka yoyo meeting nali nagiwulirako obukoosi kati kyavaako nenonyeza nnyo okukamya wenzuulira nti kamya si musikale naye asasini oba mu Luganda asasini yaani oba mutujju ate omutujju oba nago asasini omuntu gwe bagula okutta omuntu nti omuntu apangisibwa okuggyawo obulamu bw'omulala. Yes. Ye kamya gwe mulimu gwe wakizuula otya? Oyinawo enzuula gye wazuulamu nti kamya gwe mulimo gwakola? Kuba mu kusooka waŋŋambye yaliko omusomesa mu masomero ag'enjawulo era ebyagwa kubaagakulira nabyo nabiwulidde. Naye bw'ozuula otya nti kamya asasini? Kati bwe zaragerako ewakamya ewaka ewuwe Kajansi makage gakumbibwa military police simanyina kati naye that time 2017 gali gakumbibwa military police alina sophisticated weapons ebyokulwanyisa eby'amaanyi alina emundu alina pisto gye nalaba ng'eyaka emasunkana nga silver kati n'ebyokulwanyisa ebirala ne recording gadgets ez'omulembe so weebuuza abamu bamumanyiiko ne bagamba oyo ye bamutebereza kuba nga yasasini era alabika yatrainingila Israeli kuba yali ayogerako yambulirako nga bwe yakola obwa komando Israeli kweyangambako nti ze komando byafugira Israeli kati oli nangamba bw'aba yagenda Israeli yagenda kuba trained as assassin kuba Israeli training assassinizi so wemanyira byakutebereza naye nga oli yagamba nti bwekiba nti kituufu then yagendayo for assassin's training because
CS kyasinze okutendeka the most sophisticated assassins in the world. Kale mukama waffe oyo bwalemererwa okubugoba kuli namu obutwa mu kyayi. Okero yafa akira genero ne mu board zasemba yawo mu myezi emitono haliyo kafe. Yakyogera nakibulira aba board. Mpulira. Nti kamya yampa obutwa n'abinyonyola byonna. Naye nga aba board abasinga bali ku side ya kamya kwe yabaleeta. Abagamba ajja musiba lwakuba talina bugakafu. So bwebagambadde njogera ku bulamu bw'omugenzi. Omugenzi waagenza okufiira okusinziira ku kufa kwe kuba nalaba yakuluma nnyo newankubadde mwalinamu obutakkaanya emabega ate era n'amala n'akutegeera bwe yafudde wategedde ku postmortem report egamba ki ku kyamuse? Yo postmortem egamba kidney failure. Naye kidney kusinziira ku medical records eza 2020 zalaga toxins. Toxins mu lwa bulijjo ndowooza tebuba butwa. Of course buba butwa, ekintu eky'obutwa ekizibu kitalina kubeera. Era kikyavaako ne bamuteeka ku dialysis agibaddeko nga buli wiiki bakyusa omusaayi. Era ekivumubirako okufa bino ebyenkayana eby'ettaka bino byaliwo nga baagala okususpendinga munnange kwe twali tukolagana mu kulwanisa ekibbataka kino. N'amisinga ennaku 2 nga tagenze kumukyusa musaayi. Olwaviira pressure n'erinnya ate kati of course jjukira omusaayi gwe yali omusaayi gwe gwali tegukola naturally, tegwozebwa naturally. Gwali gwozebwa byuma. So buli wiiki ng'agenda ne bagukyusa ne bagwoza ne bagugyamu obukyafu ne gukola. Zokidini zaati sikyasobola kukola mu ennaku 2 nga tagenze kyekyavugaako afe. Naye nga ekyatta kidneys bwali butwa medical report nagisomako nze mwennyini n'amaaso gange ng'ali ku life support. Naddayo ennaku 2 ne musanga nga atandise musoka tuyita kudubuuda. Suganda mu kigambo kyo omuntu ayogera ebigambo tebifuluma. Omuntu oba bakuyita kujobojja oba ng'omuntu ayogera ebigambo nga tebivaayo. Ndowooza kujobojja. Alyoka agambe nti abantu bazibu nga mafia amaze okufuluma. Agamba abantu bazibu. Era wegendeza abantu b'otuyita nabo. Njagala okubuuza mwami Isaabiri. Yes sir. Tekyogeddwa ku kamya yekka, waliwo abakungu abalala bimuze mufiirwa mu busikawutu nga era engambo zijja zitambula lwakuba ekisinga okukola obubi nti ate n'abazoogera nabo batya nnyo tigina n'abamu bembuuza batandika okuneekengera nga bagamba oba kiki, naye nga nze ekola mulimu gwange ogw'okunoonyereza ensonga n'ogw'okutegeeza abo bekikwatako nti waliwo ekitatambula bulungi mu area. Waliwo byera bye nawulira ebirala nti waliwo n'abangi abalala bimufiiriddwa naye ng'enfa yaabwe tetegeerekese. Ebintu bino obiwulirako? Mbiwulirako naddala kati ngenda kuguwa brief ku kufa kw'omukungu eyaddiridde Okero. Okero bw'abeera ku kitanda nga life support, oyo mafia n'agenda nekobaana ne treasurer omugenzi. Ne bajjayo ssente milioni 125 engeri gye baagikozesaamu Mukama y'amanyi. Ate ne baddamu ne mu gwokubiri ate ng'Okero awonye kati aze ne mu ofiisi akola. Naye ne babite emabega ne bagenda ne bazigyayo nayo treasurer.
kati simanyi kyaliwo nagenda okuwulira treasure nti uyo omanye ennaku ezo covid wabeereddewo abantu beekweka nnyo mu covid bw'ozirika nga tokyassa bulungi bagamba covid naafe enfa gye tutaategeera naye tugamba nti yandibanga oluusi oba baali bafunyemu butakkaanya nga yagala kufulumya ebyama bimusimanyi treasure naye yafaayo enfa gye tutaategeera ate yali ku lusegere nnyo lwa mafiya kamya so kuba ye terwana mukisa gumuwulizaako kuba nange nagenda okutegeera ng'afudde nga n'omulambo bagutwala so tetwayogerako naye kumanya so abantu abamu bagenzi bafa mu nfa eyo kuba nze bwe nabakikyomera treasure nenkyomera noyo neŋŋamba bye mukola bya bukuusa era bijja baleeta obuzibu nja kubasanguza kuba temusobola kusayininga sente nga neeke takimanyiiko kirabika ndowooza treasure n'atandika okugaana omusayiningira ceeke kuba ye yali nga yagonza afande General Katumba Wamala trustinga nnyo nga ne staff muli batrustinga muntu omu yekakamya otwala document nga teyise mukamya nga tebagikolako bagikolako ejja kutwala ekiseera naye kasita akuba essimu nti oyo mumukoleko immediately ng'obeera so kirabika batuganga obutakkaanya nga luusi aganya omusayiningira ki ayinza oluusi nga takyasayininga bulungi ntambula ya ssente etakwatagana kirabika kyekyavaako naye treasure n'agenda mu ngeri gye tutategeera so tabadde mangu munnaffe oyo abantu okwekengera okwogera ku nsonga zino bamanyi kiki kyasobola okukola era fe ababiri tubadde babiri nga twogera nnyo naye omu alinga bamusinziza ennaku zetakyayogera munnange yaba ali best mu USA ze ndi best wano oyo kamya atambula n'ababoda abantu abatambula ku bodaboda nga balina amapisto abakolanga escort be gwe wabategeera otya sebo mbadde ku headquarters awo kumala emyaka ebiri nga wembeera enkolera yadde nga zali sinnawo muliro nga simu gyange ndikolerawo egiri private lumuva ku ministry nzija nali njabana ndewola meeting naye ng'ate ebisa biweddeko nnyo okuddayo ewa mukama wange nensanga boda 3 zi parkings on the left side of the headquarters nembagamba bannaye muntwaleko ndi mu bwangu ntwalaako ne bagaana olwo lwasooka kati olwakubiri era nembasanga ezo boda zigobawo ng'omukulu ayingidde n'emmotoka ye emmotoka ye agivugira temubeera muntu agivuga yekka naye bw'aba agivuga ebeerayo boda ezimulondola okuba emabega era bw'ayingirawo ng'olaba zipaakinga awo ng'olowooza boda apaakinza akuuma bantu naye ate ba escort ba mukulu kankubuuze wemba manyira omulundi ogwasembayo nali mu mangu nnyo nga njagala boda ey'amangu mutwaleko ne bagamba tetugenda ntwalako nokumpi okomewo baŋŋamba mutwalo okuntwala wali ku palamenti nansaba mutwalo ngamba ye abantu ba 2,000 wakiri kankuwe nnyo gamba genda onoonye ab'ebbeeyi omugenzi okero bwe najja nenkomplaininga nti ababoda abo kululi nabagamba bantwalako ne bagaana naye okwagala kunegobako bansaba mutwalo engamba nga bano nga babbi ati abo si baboda abo bano ate bwe nali ngenda wali kuwa ene nekengera omulala nagenda okulaba pisto weeri tebula nagenda okulaba omu kubo nga alina pisto mwano
agitese ku mpale wano ku kisambi soko ne bwe manya nti omukulu akuma bukumi akuma kumwaka so amaliriza ng'ayingiza omugenzi mu ddiiru ezitali nnungi bekobanye bafunye investor okudevelopinga Uganda Road babbye emitwalo 10 egya dola kwali esatu jeno Katumba amaje yawandiikako ng'ayoka spending waliwo gy'ayogerako bwe yali amuggyako nti ye tamumanyiiyo mu baamagye naga nti naate oluvannyuma nawandiika ebbaluwa nti akomezebwewo nti giri gimuggiddwako egy'okweyita ow'amagye naye n'agamba nti naye egy'okumpanya emitwalo 3 gyo tegimuggiddwako ekyo ekiwandiiko nakirabako kati amuyingiza mu by'okutunda ettaka lya kaazi era okera asayinize ku ndagaano eyo era kyekyavaako ate okuddamu obutakwatagana n'okera ageza okufa nga tetukwatagana kuba nze yali yadifending okero ng'amanyi musajja mwesimbu naye bwe ndaba ekiwandiiko ekyo nentandika omukuba era yagenza okufa nga kanjagala ekyo kyali tekijjaawo mukwano gwange naye n'obulungi bwakoledde obusito kyova olaba nakungubaga nnyo wakiri yandigobeddwa ku mulimu naye n'asigala nga mulamu kubanga yalina bye yali akoze yes bulijjo batugoba ku mirimu naye obulamu ne bweyongera saamwagala nga mufuna mwagala nga mulamu naye nga tafudde mazima kataka byebyo ebikwata ku mafiya oyo njagala kubuuze ebibuuzo byange 2 nadi ntesitese ebibuuzo 3 nga sinaba kugenda ku kiri ye Jamboree y'omwaka guno mulinawo enteekateeka y'ogikola kuba nawulira nti erina okubaawo omwaka guno so Jamboree by this time baluwa guno tuli mu gwa mukaaga baluwa ziba zafulumizibwa mu gwa kuna ezikwata ku Jamboree naye nga bw'okiwulira mu complete yange yasooka camping site bagitematema dda obukonge babusimbye beerudde ngenda kuweezaako ebifaananyi ebimu ebyokwerula camp 5 kati bakyasobeddwa okuwandiika bbaluwa okuyita abantu nga camp eri mu ngeri eyo kuba eri competitors gye babeera bano abagira the competitors gye baaguza mu Nyagwa wano camp 5 ekayanirwa abantu 3 Paradiso agikayanira Kazibiki agikayanira waliwo n'abo aba Sereni emotoka genda kulako ya Sereni kigambibwa baagigula kati neeri ku mwalo ebeera certain group the free campers bangamba nayo ntunde so baluwa ekyagaanye okufuluma nali awo nga mpulira nti ate waliwo ettaka lye baali batuwedda lyali eka 126 naye ate nawulidde nti batuwadde 5 whatever happened to ziri 7 simanyi naye ngeri ettaka lyo actually batwazika bwazisi kuba nanyiryo Church of Uganda yatwazikako bwazisi kukolerako sinti baali bawanga bwe nawulira eri ekaazi Ssekabaka bwe yali bawa iya baali tuwa naye nga basigaza ekyapa
kiringa ne Buganda bwe yasoka mu kutuwa yatuwa nga ne twakoliza nti bwe twaliza mu Uganda Law Commission ndivo mu Buganda Land na ili lili mu manyaga Mukono Diocese kiwanuzi bwatenga cyandi bakituvu kubangezezako nnyo kubateka kuninga batuvugambe lwaki baluwa ya National Campori tefuluma mazima bagamba nti awate okufa kwa Neke yandwadde awandiika naye katali bule tunabakuzaawo neŋŋamba yi Neke yafudde mu Gwakutaano sikyo naye baluwa za National Campori zifuluma nga Gwakuna lugenda kutuula simanye nga Nnyasi lw'omukaaga bagenda kutuula tomanya lwe banaafulumya ekiwandiiko naye ng'ekiwandiiko agali mu nkubo naffe otusomera ebiri mu Maasa National Camp twandigikolera e Mukono beeganye mbateese kuninga mbanyigiriza ne ngamba mpulira mwafunye ettaka lya Mukono kutwalayo National Camp bagamba nedda naye nze nkuumye kati mbagamba bwekiba nti nedda mutufulumize baluwa taata baluwa nakatefulumanga omanyi nabadde awo ne mpulira nti ate nga waliwo enkaayana ekaazi nti waliwo abaagula ettaka temukyasobola ku accessinga ttaka ba scout amazzi simaya baagajjako biki ate ne wajja kino eky'ettaka ly'e Mukono ani ateekateeka ettaka ly'e Mukono lino ani akiri emabega oba aba scout ate mugenda Mukono ku ttaka lye mutalinaako na kyapa ng'eryammwe gye liri eno waliwo aligula nti Munyagwa yaligula taata ekyo kye tulowooza yadde nga baganye okuvaayo official kitugamba ettaka eryo okulituddiza baali tuwa naye nga of course olw'obutakwatagana bw'aba scout n'okutuuka mu eka 5 zaali 126 okudda ataano nti waaliwo kind of nkeyana ate nekigambibwa nti ate omu ku bakulu yaliko alinga yamugulako n'atundako eryo ly'e Mukono lyennyini n'asambulizingako so baleeza yo kazi akusinziira ku gafaayo siriyo naye benfuna abali bagamba ku kampu 7 ku campsite 7 basigazaawo campsite 2 zokka etaano zalagawo 5 zaatundibwa era bakugamba nti buli olukya balaba abasirikale nga bawerekera surveyors naye tebagala bw'okyogerako bw'oba mu Uganda nga bakuwasa sipe oba ne bakuwa sente osirike oba ne bagamba bw'otasirika tujja kusirisa mu ngeri yaffe oba olaba oyogeddeko wali nti abantu tebagala kukuwa mawulire batya bulamu bwabwe abasinga abali mu bifo ebisalawo bw'omubuuza ku nsonga agamba waayi ensonga ezo siri in position kuzoogerako nkubidde ku ssimu nga njagala okubabuuza nti abaffe ki ekigenda mu maaso naye nga buli amala okugamba baaba naye ngebwe kiri mu mawulire toyogera soosiyo era osigala okuumye ekitiibwa kyoyo asobodde okuwaako kyakuwadde ekitono National Camp nawandiika ku platform yange neŋŋamba nti ndagula nti National Camp egenda kubeera Mukono nabagamba I prophesize the National Camp will be at Mukono omu najja mu inbox yange n'aŋŋamba ekyo tekijja kusoboka neŋŋamba tekijja kusoboka nga Camp 5 ya Rovers eri cleared tekijja kusoboka nga computers side naye being cleared kati computers bagenda kubeera wa Rovers bagenda competingira wa Mukono Camp National Camp egenda Mukono naye ate kikyabazibu walidde
Fwe abamu baliwo weefulumira ng'ate tukikuba mu mawulire tukirwanyisa. So balina obuzibu bw'amaanyi kati nze isaabire tebasobola kuntuukirira. Bangule. Ebyo tebajja kusobola kuba Demaku yagezaako ayogere nange ne ngamba munaye sina budde bwo. Kye wakola sikyakwetaaga. Olagana n'abeeyo b'owa ssente n'obagulira bammalaaya n'omwenge ne bakuba engalo ne bakola ky'oyagala naye nze sijja kukola ky'oyagala era n'okwogera sijja kwogera naawe namuweereza audio nagaana okukwata essimu ye. Ensonga zino n'omulundi guno mwami Isaabire ngenda kwebaza nnyo. Yes sir. Gwe simanyi oba tutya simanyi oba lwakuba tuli wano ssebo nze ompaddeyo maafi yennoonye naye ngenda kwebaza nti gwe atirisiti oyogera okusinga bengezezzaako okubuuza nga noonyereza ensonga. Naye njagala okubuuza ekibuuzo ekisembayo fyuca y'abasikawutu ogiraba wa? Fyuca y'abasikawutu n'eggwanga lino ogiraba wa? Fyuca y'abasikawutu ntangaavu naye si ntangaavu etya. Nakati okuva omugenzi bw'afanga tulemeredde okuteekawo acting neeke. Mbuuza lwaki? Buli muntu gwe bagamba beerawo nga acting neeke n'agamba njagala obulamu bwange. Buli gwe bagezaako okuteekawo mu kifo adduka buddusi. N'olwaleero olwo gwe badde ngezaako okuwooyawooya akkirize. Agamba munnaye njagala bulamu bwange. Lwaki gwe tokikwatamu? Nze sobola kikwatamu kuba ndi wabweru. Naye singa mbaddeyo era nandibadde ngamba akaze ka sacrificinge. Kaweeweeyo. Neweeyo. Naye mpozi nga mafiya avudde mu busikawutu. Mpozi nga gavumenti etuyambyeko nga bwe yatuyamba ku Abudu Kitatta. Abudu Kitatta wa luno si y'oli. Abudu Kitatta wa Bukaka takyakuba bantu miggo takyatta bantu. Naye nga tukyalina mafiya mu scouting. Future y'obusikawutu afu. Mpulira. Kuba abantu bali ku bunkenke bakolera ku bunkenke. Naye okusinziira ku ky'oŋŋambye General Katumba Wamala akwata ekifo kya kumwanjo nnyo mu kuddukanya obusikawutu ate siina zero yonna gye mpulidde gy'omwogerako nga Geno nti alina zero bweti okusinziira ku bonna abalina zero b'oŋŋambye nga naye afudde mukwano gwo newankubadde nga mugenzi naye ondaze we yalina obunafu ne we yakolera. General Katumba ono tasobola bayamba ku kizibu ekyo nga mumuwandiikidde ku bikolwa bya kamyono n'ebinoonyerezebwako n'amuzzaako ebbali abasikawutu ne mutambula. Taata wange nze mu mwaka gwa 1995 ndina abavuka babiri be nayingiza mu magye nabagobera ku mpapula zaabwe. Naye bwe baba bakola exercises zaawo nga nzitegeera abasika ne bangamba gwe yadde todduse tugende naawe babatwala Masindi training wing. Nagaana okuyingira amagye nti mu magye mulimu ebintu ebimu ebyofu ekituubi byofana by'ekituubi nti tolina kyogera tolina kukiwakanya. Geno nga bwe ngambye nti is one of the cleanest people we have in the country. Bw'anoonyeza n'asanga ensobi za mafiya n'amuzza ku bbali. Kanteekeko ekigambo mbu. Geno yayitibwa mu ofisi 2. N'abeerako ebiragiro bye yafuna. Bye byavaamu bbaluwa eno ey'okubiri. Ejjako kamya emisango gy'okweyita kyatali. Kati bakusoma ajja kugamba nti ebyesente bamunoonyerezaako boodi emunoonyerezaako.
naye okuva mu gwokusatu tuli mu gwa mukaaga kanso yawa emyezi 3 babbe nga bamaze okunoonyereza ku bikwata ku kamya n'ebyettaka naye mukama wange njagala okukakasa kino nga nswaza sitaani teri kunoonyerezebwa kwali kutandise lwaki buli kwe bagamba nti gwe tuula kakiiko kano obuulirize sijja kubuuliriza akkiriza olwaleero n'agamba sisobodde binnemye sijja kubisobola lwa muntu omu buli ayogerako bamutiisatiisa bajja kuyita ku semwayo bitebye byoyogera drone ejja kuyirira ate bw'oyogera ku drone mukama wange mu Uganda omanyi nti drone kyetegeeza ngitegeerera ddala so buli kasita omuntu amugamba nti gweno drone ejja kunona ng'akuza omukira aguteeka mu magulu ng'atambula bibi so up to now no investigations ziriwo ezikwata ku mafia ezikwata ku kutundibwa kw'ettaka olw'okuba teri yeewaayo kukikola olw'okutya okufa Jeno Katumba yandibadde asobola ekikola nga bwe yakikola ku luli naye olw'okuba ali mu office eri order from above ebera order from above sajja watu omusaasira atunula n'akirika ng'amaliriza waliwo omu ku bakulu ba Scout bamuyita Professor Magi Kigozi ye mukulu ow'oku ntikko ng'ovudde ku president ku patron mukulu namba 2 ye Chief Scout mbusaasira musabira lw'okuba ali mu kintu kyesanzeemu nga takisobola Kagana bimusobedde nejjeno bimusobodde bonna jeno Professor Magi Kigozi ne mukyala na Kyobe bali omanyi okufuna ekintu kikutuulidde tokivaamu bw'okivaamu ng'olina gw'ogenda okunyiiza kiyinza okuviramu ebirala n'otuula mu kino naye nga otudde ku muliro oli mu maggwa nga bantu abasatu mazima bwe tuwulira ku by'okutunda ettaka eryo nali musaale nnyo ne drafting ebbaluwa eyita olwebayita olukiiko olw'okukubirire zungu tuyita extraordinary meeting etuule nga 2 omwezi guno gw'omukaaga naye baakiremesa yawesanga kwabo nga Kigozi ng'akiri ng'agamba bulinde tebitwala mu mawulire biki omanyi ngeri gye tumuwa nnyo ekitiibwa ate tumwagala abantu bamuwuliriramu nno naye nga bambi she's having something she's covering naye Kamyona akolera ani kuba kirabika gy'akolera w'amaanyi nnyo okusinga abantu abo bonna Kamya akolera gavumenti akolera state house nze omugenzi yaŋŋamba lumu kyenatya naye ŋŋamba okunoonyeza kwange kwandiba kufu yagamba baba batambula ekajansi bali ku kkubo nga bagenda ewa mafia konvoyi y'omukulu n'ejja ebuwa Kampala edda Ntebe naŋŋamba nti omukulu yayimiriza konvoyi n'ava mu motoka naŋŋamba call me that man ne bayita Kamya omukulu n'atambula mita nga ezisukka mu 5 okuva awali bodyguard nazza Kamya mu kafubo akatwalako ekiseera ekiwita ekisukka ddakiika nga 10 nga motoka kombo yonna eyimiridde kati Okero bwe yangamba ekintu ekyo abagamba nti musirikale ndowooza balimba
omuntu atali musirikale president ayimiriza atya kumboyo okwogera naye kati twogera nnyo n'oyo mafia mwenyewe nga tuli bamukwano n'angamba is the one in charge of the security of the first family relatives kati yali agenda okulaba nga waliwo mu brother wa Janet Museveni linnya mwirabidde bamuyitaani oba namanya oba amanya oba kamanya yawo agenda omulaba nga beemanyi nnyo naye nzikiriza nti kituufu yandivaise the one in charge that is the security naye oluvannyuma nkizuula si musirikale naye ng'ali mafia akozesebwa ne gavumenti kuba gavumenti ekozesa abantu mu bulungi ne buki bulungi ne bubi nga investigator ndowooza okimanyi bulungi nti mu gavumenti mulimu department gye bayita malice and sabotage era it is the most highly funded department wali ogiwuliddeko sebo nze omu ku victim w'ebikolwa byayo kati victim ababonyebonye nnyo ku lwa department eyo kamya musaale nnyo mu department eyo awalemye gwe basindika nze mugambye lumu eriyo lwe twali naye twayawukana ssaawa zaali 9:08 ez'ekiro naye nga bw'avuga mu motoka n'atuuka kuba twava ku Buganda Road ne tudda ku Kampala walinga nandosaawo waliwo ababoda abapaakinga ku Entebbe Road ku bitaala by'Entebbe Road n'ayimiriza motoka n'abamu n'ayogera nabo ne tugenda ne tudda wano Speak Hotel owawa waliwo ababodaboda betwasangawo ekiro ziri saawa 6 za kiro saawa 7 kuba twayawukana saawa zaali zigenda mu 9 era wakana tukaze saawa 9 kitundu ng'agenda alina stages wa parking n'aba twali tunoonya mobile money omuntu wetuweereza ssente bula mugamba ngende nja ziweereza enkya ye engeri gyali omukumpa yalowooza nga kizo zirya nesiziweereza tukakatako okunoonya weya mobile money saawa 6 mobile money tezibeera naye yeyandaga n'abantu osobola okusindika abakola mobile money 24 hours netuyigira mu bikubukubu eyo netupostinga sente ezo nezigenda naye mu kutambula okwo yatandika kulanga stopovers bodaboda stages ezitali zimu so wendala nti oba mumotoka tumanya bagoberera naye nga temanyi waliwo abaali batulondoola bali benala bemugambyeko benala bewandegeya so ano munene gwe yeesigamako kyova olaba mukukoba afande bamukako okumira ebigambo bye nawandiika ebbaluwa n'akomawo ng'agamba bamukiriyarinze naye tukyakinoonyerezaako ojja kuwulira mu biseera byawala nnyo onja kuwaako wiina oyo nga sinagenda kugulirere nakuwaako bwino twakomenkereza nkuwadde endagaano eya Mubaraka Serunga Munyagwa ng'agula eka 21 ng'agambye sente zigenda kusasulwa mu wiikisi 2 taata nanyonyereza ku akawunti yawandiikibwa mu ndagaano eya Forest Mall Stanbic Forest Mall nafunye statement ng'eva from July to October taata tezayingirawo tewaliwo sente zasasulwa mu kaseera ako tewaliwo sente zasasulwa mu kaseera ako biliyoni 4
tezenda bakoza abascout ba Canada sente z'abagalo guide milioni 7 zo sente endala ennene tekuli kati ndowooza kino mwali kisanyukidde kuba kirabikanga tewali yaguze ettaka eryo mwali sanyuse busanyuse nti okusinziira bwe baalagaana okusasula oli yamenya endagaano teyasasula kitegeeza ettaka likyali lyammwe taata tuli mu gavumenti ya mafias endagaano yagamba 14 days ekitegeeza 14 days bwe ziyitako endagaano eba efuna sikyo anti era kigambibwa nti wiiki ebbiri bwe zinaggwako nga tatuukiriza endagaano ejja kubanga ebalibwa nti mu lulimi lw'amateeka nti tekyakola kale kati bwe tukola search nga tuteekako kaviti ku ttaka ly'ekaazi twasanga nga Munyagwa yakola search mu mwezi gw'omwenda kati omuntu eyalemererwa okugula endagaano nga yagoyinga stero mu Julayi lwaki atadde akola search mu September mpulira search yange bwe nendaira okugikola nenzuula nga demarcation ku kyapa yakolebwa ennaku 25 ogw'omwenda okwawulako the 21 acres okuva ku 120 acres singa ettaka liba teryagulwa demarcation yandibadde yaki ekisembayo simanyi lwagenda kikwasaganya naye nga obuzibu bwajja nti okulya sente z'abantu bazirya naye bwenkoleza omuliro nga bwenkolezeza bwe nti bagenda mu system nga tumaze okufuna bwino ono yenna gwe mbadde ndina ne balidiriitinga kati Wakiso ekyagaanye okumpa fayiro ettaka balidiriitinga badiriitinga these transactions eno subdivision gye twafuna mu Eponga yaliko 25th of September tata kata kyaliko waliwo subdivisions zaali 2 tezikyaliko ate kinewuunyisa nti surveyors bagenda mu maaso n'okusabayinga ki nakati bakyagenda mu maaso yes sebo nja kuweerezaako ne gundi ne message surveyors bagenda basimba enkondo naye ate bawerekerwa b'amagye okugenda okusimba enkondo ku ttaka eriraga nti nno teryagulwa akawunti sente tezaatuuka naye eryo bali kubako egundi enkondo obuyinja bagizukako obuyinja kati awe nebuuliza bweriba teryatundibwa obuyinja ate bujja butya mu ttaka eryatundibwa ate nekijjira mu kaseera kamu nga babategekera emukono mu vehicles bategera emukono era basimba buyinja actually obuyinja bwasembayo bwasobola okuwulira bwaliwo ennaku nga 3 nga tumaze okuziika omugenzi okero okukungubagaawo buli omu kati ali mu maziga tukyali mu vision ya kufa kwa Nneke basimba enkondo so waliwo ebyokwebuuzibwa bingi nze mmanyi ekyokukola naye abascout bannange tebankwatiddeeko naye nsuubira akasente ku enkyoba nayo kyengenda okukolawo ekinaatusobozesa okufuna amazima kuba kati ndi mu kibululu mazima nafuna bwino obulungi naye kati gwoba oddayo saawa entomufuna ekiraga nti nze owange gwe nafuna ate bwa bulimba olaba obuzibu obuze obuzibu bwe buti bwe butambula kati gwe bw'ogendayo subdivisions gye nafuna eza 21 acres ku system tojja zangako era nawule juzi parliament ekunya omukungu w'ettaka land commission ya switching off system okusobozesa ebintu taking a place
nanze neewuunya nasasula sente za saaki and whatever ne bampeereza ebintu ebyo byonna mu bulambukufu bwabyo kati oli neyeragira okumpa transfer forms kati ne bwenkuba nempeeza n'akasente banaye mumpeeze transfer forms mmalize ekiwandiiko kyange nafunayo president munaye system tebikyalimu mpozi mugende wakiso engamba yinga juzi mwapa ebirala lwenkizuula nti mu malandi commission omu mulimu aba mafias abalimu kati saayira wetunyonyereza babijeemu kati banalina nti tusanyuse tebiriimu batulinde babizeemu bagambe mugambe mukono nga nkomenkerezaayo waliwo board meeting yatudde naku nga 2 emabega eyo baabuuza omu kwabo abaatunda bamuyita Patrick Barugahare Mujuni erinnya eryo ku ndagaano walirabako omu ku ba trustees baamubuuza ekyapa kiriwa nga tamantendi up to now tetumanyi kyapa kya kazi gye kiri omwami okero waviridde mu bulamu bw'ensi nga si yakyakirina mwami okero bwe baagala omutta babye ekyapa yabalimba nti kiri waka naye kyali mu ofiisi n'alaba obuzibu bwe yali azzeemu ate nga kyali nakyo kyali kimenya mateeka yo okitereka ye chief custodian wa association naye nga ekyapa kiteekebwa na trustees kandi bakikwasa ba trustees bwe babadde nakyo naye juzi mu meeting bwetuula ne babuuza ekyapa sebo kyali tekirabika era banyogera wano tulinga otalina kyapa mpulira mbu bamuwadde ennaku 14 akireete naye kati ekyapa kyeyakwasa ba mafias ab'omu state house musajja watu agenda kijjawa era yamanye engeri gye yakitwalayo bwe kibanga ekiteeberezebwa nti gye yakiteeka yonna gye yakiteeka ateekwa kubanga amanyiyo nze ndabamu obuzibu ti mu nnaku 14 si tekijja kujja ojja kuwulira nti omuntu yeetuze mpulira bwe ssaawa masa 2 wendi ssebonze ettaka bwe lituuse lijja kgenda n'abantu abasukka mu 5 kasita si baamu gwe tojja kubaamu kuba tolikwatangako omugenzi wake oba ngamba ekyamutta pressure yalinnya nnyo nga ebiwandiiko ebimu bifulumiziddwa kati pressure bwerinnya neyekobaana n'obulamu nti olwedda ensiko zaali nfu ng'omubiri gusobola kulwanyisa pressure n'agendera awo kati omuntu gwatandise okwewaliikirira ye Barugahare mujja kuwulira n'omusajja yaladdemu okwekabwa ati bwe batamuwa butwa n'afa ng'oli ajja kutuka pressure sebo njagadde tukomaawo sebo nkweyanziza nnyo obubaka buno ndowooza n'abasikawutu babeemu omutima ogulwanirira ebyabwe nga ggwe sebo era nkusabira buwangaazi naawe oleme kubeera ng'abo aboogerwako nze mukama ajja kunkuuma naye omulamu nga gwenkubira abasikawutu bonna n'abantu bonna nti buli awulira obubaka buno abutambuze njagala nnyo obubaka buno ne butuukira mwami Museveni gwa mukwano gwange nnyo naye baatuuka abantu ne bannemesa omulaba sikyamulaba ne wampandika mu baluwa tezikyamutuukira nandibale nga nawandika dda bbaluwa naye kansubire nti obubaka buno okuva eri Charles Sisabirye omusikawutu mukwano gw'omwami pulezidenti
koma ku abantu gwe kyemanyi si gwe nga president akirimu naye abantu bo mu office oba ne mu family bwe bakolagana bwe bakozesa erinnya ly'okutubba ettaka mazima taata bw'oba okiwulidde president Museveni biyingiremu kuba bikwonoona erinnya lyo mazima bwera wenkomenkereza nga nkubira president wa Uganda omulanga ayingire mu nsonga zino kuba bakozesa linnya lya state house ya presidency ya muntu mulala so mwami president akatambiro katuuka gy'oli nze kyalise mukwano gwo gwe wayambako yadde nga naku zikyakutuukirira tuyambe ettaka lya Scout badidde for God and my country bwe tutyo bwe tutambudde mwami Isa abirye kutte ekitundu ekyokubiri ku nsonga z'abasikawuti okubulankanyizibwa kw'ettaka lyabwe n'abakulembeze bwabwe ekyeraliikirirwa nti bazze bafa mu ngeri etali nnambulukufu mbasiibudde mwebaba